okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Mulabi wa 3ABN TV akeereddeko lunaku luno olutukuvu olwa Ssabbiiti, kulamusizzaako n'ekiramuso ekikulu kituukana n'embeera nti Ssabbiiti ennungi. Mukama yeebala akutuusizza lunaku luno. Manyi oyise emigozo bano mingi okuyita mu wiiki temalikako, ebeeramu ebintu bingi ebitukooya, bikooya obwongo bwaffe, oluusi bimanyi okutugabana ne tubulwa n'akadde aka Mukama Katonda. Naye Mukama Katonda yatukolera entegeka n'atuteerawo olunaku luno olutukuvu olwa Ssabbiiti tuwummulenga mu ye, tukolenga ebyo byokka ebikwata ku ye, ku buweereza obwo, ate awamu n'okutabagana naye mu ngeri ey'enjawulo. Atuzze bujja si mu mubiri gwokka, naye ate okusinga ennyo ne mu mbeera yaffe ey'ebyomwoyo. Olunaku olwaleero Peter Ssemambo nze ndiwo okuweereza mu kyokuyiga kyaffe ekyenkya eno eya leero. Nsuubira nti kijja kukola obulungi ng'ate bw'oteekateeka okugenda okusinza nga weetabye wamu n'ekibiina ekinene eky'abooluganda. Kale ngenda kusaba wewombeeke tuweeyo okusaba tusobole okugenda mu kyokuyiga kyaffe ekya leero. Taata omulungi, tukwebaza olw'ekisa kyo n'okwagala kwo. Tusaba Kitaffe omulungi, Omwoyo Omutukuvu abeere wamu naffe, atuluŋŋamye tusobole okufuna ensonga enkulu ennyo olunaku olwaleero ey'okusinza. Otyo bwe tusabye mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Tukyali mu kitabo kya Kubikkulirwa. Wiiki eno yonna mwe tutambulidde mu ssuula ey'okutaano. Lunaku olwajjo twatunuulidde essuula ey'okutaano olunyiriri olw'11 nga tulaba ejje ery'omu ggulu nga ly'ejje ery'abamalayika. Ejje ery'abamalayika nga beegatta ku biramu 424 okuyimba oluyimba olujja, oluyimba olwali lukwata ku kununulibwa okw'olulyo lw'omuntu. Ne tulaba n'ensonga eziyinza okuba nga zaaviirako bamalayika bano okwegatta mu luyimba luno olujja. Simanyi ggwe oba naawe ku nkomerero ya byonna onoogattako n'oyimba oba ng'ogenda kukirekera awo. Naye katugende mu kyokuyiga kyaffe eky'olunaku olwaleero. Leero tuli mu Kubikkulirwa ssuula 5 olunyiriri olw'12. Bayibuli egamba, eyogera ku bamalayika nti nga boogera n'eddoboozi ddene nti asaanidde omwana gw'endiga eyattibwa okuweebwa obuyinza n'obugagga n'amagezi n'amaanyi n'ettendo n'ekitiibwa n'omukisa. Bagamba nti asaanidde. Asaanidde. Lwaki boogera nti asaanidde? Jjukira emabegako wali tewaaliwo asaanidde kutoola kitabo. Naye Yesu Kristo bw'amala okukitoola bavaayo ne bawa obujulizi mu kusinza kwabwe kuno nti ddala asaanidde. Kwegamba teyewaŋŋamizzaawo bwewaŋŋamya mu kutoola ekitabo, naye balaga nti ye kennyini asaanidde. Yasaanidde lwaki? Kubanga ye gwe mwana gw'endiga oyo eyattibwa. Era olw'ensonga eyo Yesu Kristo yasaanira nga bwe bagambye okuweebwa obuyinza n'obugagga n'amagezi n'amaanyi n'ettendo n'ekitiibwa n'omukisa. Era bino byonna byamuweebwa. Kyova olaba bw'avaayokko mu ggulu n'akomawo eri abayigirizwa, atuuka abagamba Matayo 28:18 nti mpeereddwa obuyinza bwonna mu ggulu ne ku nsi, abiweerwa wano. Bamalayika bamuweerako obujulizi nti teri mulala yenna asaanidde okuweebwa obuyinza ku nsi wabula Yesu Kristo. Bw'atyo obuyinza bwonna
Sitaani bwe yali yeewaŋŋamyamu ne bubeera nga bumaze okumuvaako ne buddira nannyini bwo ye Mukama waffe Yesu Kristo, kubanga yali amaze okumuwangula. Yamuwangula mu ggulu n'amusanga ne wano n'amuwangula, ate ng'akyayagala okumuwangula ne mu mutima gwo, mu mutima gwange. Yesu Kristo n'obuyinza bwe atuule abukale ku ntebe ye. Bamalayika ba Katonda baali beerabiddeko n'amaaso gaabwe olutalo olunene olukyasinzeeyo obunene mu bujjuvu bwalwo, kubanga baaliwo nga lutandika. Byonna ebyali bigenda biruvaamu baali babirabyeko, baali babirozezzaako. So baaliwo enkola eno yonna ne bagiraba. Era mu lutalo luno bamalayika nga bwe twagambye baategeerera ddala ebiruubirirwa bya Sitaani ebituufu. Baabitegeera bwe batunuulira abantu abalusuddemu akaba, oba bwe tugamba kale katugambe abalusuddemu obulamu, kwegamba abantu abafiiridde mu lutalo luno. Abantu bamalayika baabiraba byonna ne balabira ddala ebigendererwa ebya Sitaani bye yalina, ne bakakasiza ddala nti ebigendererwa tebyali bituufu okutuusa n'okutta omwana wa Katonda Yesu Kristo. Kyova olaba bayimba ebigambo ebyo, balangirira nti asaanidde Mukama. Olowooza kyali kitya nga bamalayika baalaba Yesu Kristo asazeewo okugenda okufa, aboneebone mu bulumi obw'ekitalo, ng'ali yekka bw'ati yeetikka obuzito bw'ebibi eby'ensi yonna. Olowooza bamalayika baalowooza batya? Kiki kye baalowooza nga bawulira era nga balaba oyo Yesu Kristo eyabuuliranga ebigambo ebirungi? Kiki kye baalowooza? Kiki ekyajja mu mitima gyabwe nga Yesu Kristo agezaako okukola omulimu gwe gwamuleeta wano ku nsi, ng'agezaako okuzza emitima gy'abantu egimenyese, ng'agezaako okusumulula abo abaali basibiddwa enjegere z'omulabe Sitaani, abaaliko emizimu, abaaliko endwadde ez'enjawulo, abaali basibiddwa obukwakkulizo n'amateeka ag'abannaddiini ge beeteerawo mu biseera ebyo. Kiki ekyajjanga mu birowoozo by'abamalayika nga batunuulira olutalo luno olunene olwali lugenda mu maaso? Kiki ekyajja mu birowoozo byabwe nga Yesu Kristo akubibwa ng'awandulirwa amalusu? Kiki ekyajja mu birowoozo byabwe ng'abaali mikwano gye be yatambulanga nabo bonna bamwabulidde? Bayibuli egamba nti bonna bamwabulira obutasigala n'omu. Bw'osoma ekitabo kya Makko waliwo n'eyali omugoberezi we agamba nti yali yadduka bwereere bukunya mu Gesusemaani. Ndowooza baagezaako okumukwata n'abalekera ebiganduula byabwe, n'adduka bukunya. Bonna baamulekawo. Olowooza bamalayika ki kye baalowoozanga mu kaseera ako nga batunuulira obulimba bwa Sitaani obutakkirizika obwalabika ng'ate bukkirizibwa abantu, ng'abantu beetegefu okubula okusinga okugoberera Yesu Kristo okufuna obulokozi, nga balaba obukyayi abantu bwe balina ku Kristo. Olowooza kiki ekyajja mu mitima gy'abantu bano? N'ebyavaamu kwegamba biruma bw'obirowoozaako. Kale byo byonna bamalayika bwe babitunuulira ne balaba ate nga Mukama waffe Yesu Kristo atuuse ku buwanguzi, baali tebayinza n'akatono obutalangirira
nti Yesu Kristo asaanidde okuweebwa ekitiibwa, okuweebwa ettendo, asaanidde obuyinza bwonna okubeera nga bumuweebwa. Bamalayika bandiyinzizza okubaako ekirala kye bakola wabula okwogerera waggulu n'eddoboozi eddene mu kusinza okw'essanyu nga bagamba nti asaanidde oyo omwana gw'endiga eyattibwa. Gwe byo bw'obiwulira olowooza baakola nsobi? Gwe kiki ekikubagula? Leero lunaku lwa Ssabbiiti, kiki ekyo ekikubagula ekikusitula mu ntebe yo w'otudde mu buliri bwo n'ogamba nedda nina okugenda ku kkanisa, nina okugenda okusinza, nina okugenda okukola kino ne kino? Kiki ekyo ekikubagula ekikuleetera okwetaba awamu okusinza? Njagala nno okubuulira mikwano gyange, eriyo bangi ng'avudde ewaka mwana mulenzi ekimututte ku kkanisa kulaba baana bawala, kulaba mulimu aliwa gw'ayinza okuwasa. Eriyo abaana abawala ng'agenda kuva olwaleero ewaka w'abeera agende ku kkanisa ng'agenze kwetega afuneyo omulenzi ayinza okumugambako ekigambo. Kivula abajja bambadde nabubi mu kkanisa nga beetonye balinga ebimuli, baava dda ku nteekateeka ya Katonda gy'ayagala balabikiremu. Abantu bazze olw'ebikulu eby'enjawulo. Kiki ekigenda okutwala mu maaso wali okuwa special item? Kiki ekyo ekikubagula ekikutwala bantu kwagala kuwulira nga bw'olina eddoboozi eddungi ennyo, kulaba lugoye lw'oyambadde buwaguzi olupya? Kiki ekikubagula okugenda wali? Kiki ekikubagula okuyimirira mu kkanisa n'ogamba nti nga tusereka nze mpaddeyo obukadde 5 bantu bakulabe, kutendereza Katonda, kwebaza Katonda olwakuwadde ensimbi ezo, oba kutya kuswala nti bwe siiweeyo banandaba batya? Kiki ekikubagula okukola ky'okola mu kkanisa? Ogenda leero okusinza kubanga otidde nti bw'otaagenda omukadde w'ekkanisa ajja kujja ewaka akubuuze nti ye owooluganda nga tetwakulabye. Owaddeyo 1/10 mu bbaasa kubanga ogamba banandaba batya singa siiweeyo. Kiki ekikubagula okukola byonna by'okola? Bamalayika bwe baatunuulira Yesu Kristo embeera gye yayisibwamu ng'ayigganyizibwa ebitonde bye byennyini bye yeetondera n'abiwa amaanyi ne bigakozesa ate okumwolekanya obwanga, bamalayika bano bwe balaba Yesu Kristo ng'atuuse ku buwanguzi baali tebalina kirala kyonna kye bayinza kukola okuggyako okwogerera waggulu n'eddoboozi eddene nti asaanidde omwana gw'endiga eyattibwa. Olwo bwe bwali oluyimba lwabwe olw'okutendereza. Simanyi gwe luyimba ki lw'oyimba, simanyi ku bubwo bigambo ki by'oyinza kukozesa ng'otendereza Katonda oyo akukoledde ebyo ddala by'ogamba nti yabikoze. Simanyi, naye nzikiriza nti buli omu ayina oluyimba olujja lw'asobola okuyimba. Buli omu ayina enkolagana ne Katonda we ey'enjawulo eyinza okumuviirako okwogera awamu n'okukola byonna by'aba akoze. Kale bamalayika batuyigiriza ekintu ekikulu ennyo, ekinene era eky'amaanyi, nga bagezaako okutulaga nti tuteekeddwa okuba n'ensonga enkulu ez'amaanyi ezituviirako okukola bye tukola ne mu nkolagana yaffe ne Katonda waffe. Abamu bwe batunuulira Yesu Kristo gy'abajje mu kizikiza gye yabajja n'abatuuza mu kitangaala kye ekitagambika, ne bagamba nedda
siyinza na kusirika. Waaki ebigwe naasanga nja kumugamba ku Yesu ono. Ng'ekyo ye kye kimubagula ne kimutwala n'agenda okubuulira enjiri. Gwe simanyi kiki ekikuviirako okubuulira oba kiki ekikugaana okubuulira. Oyinza okuba tolina nsonga. Lwaki ddala ugenda n'obuulira nga tolina nsonga? Lwaki olina okwebaza Katonda nga tolabawo na nsonga? Lwaki wanditendereza Katonda? Kyova olaba tubeera mu kkanisa, Kolista n'akulembera oluyimba nga bwakuyimba bwatugamba bannaye sibawulira. Tubeera nga abali ku bivulu by'abennyimba nti muyimbe nnyo, mwogere nnyo. Tulina okuba n'ensonga ez'amazima ezituleetera okusinza Katonda. Bamalayika baasinza nga balina ensonga ez'amazima. Naffe tulina okuba nazo. Bwe tuba nga tuli mu kkanisa nga tetulina nsonga y'amazima, lwaki tukola kye tukola kyonna mu kkanisa? Tukinoonye. Tandika n'olunaku olwaleero okuba tooki mu bulamu bwo n'ebyo byonna by'oyiseemu osobole okufuna ensonga ey'amazima. Ogenda okusitula ekigere okukijja ewaka ng'oyolekera ekkanisa ng'olina ensonga ey'amazima lwaki ova ewaka n'ogenda ku kkanisa. Bw'onooba nayo njagala okutegeeza ne Sabbiiti ye egenda kuba ya njawulo. Ojja kuyimba nga bw'otayimbangako bulijjo. Ojja kuyimba n'omwanguka n'eddoboozi erya waggulu na buli muntu yeewuunye nti owooluganda leero ekiki nti owooluganda ali mu mwoyo. Kubanga mu kutendereza kwe, mu kusinza kwe, ayina bingi ebimujjira mu bwongo. Yesu Kristo byamukoledde, byamuyambye okutuukako. Obulokozi Yesu Kristo bwe yamugulira nga bwe bumukulemberamu naganedda siyinza kukyebeera. Naye ajja kubaako oluyimba lwayimba, oluyimba olujja. Bamalayika bo bagamba nti Yesu Kristo omwana gw'endiga eyattibwa asaanidde okuweebwa obuyinza n'obugagga n'amagezi n'amaanyi n'ettendo n'ekitiibwa n'omukisa. Ebintu bino singa onoobibala bulungi ojja kukyegendereza nga 27 mu muwendo. Agwanidde okuweebwa obuyinza, obugagga, amagezi, amaanyi, ettendo, ekitiibwa n'omukisa. Twatunuulira 7 gye buvuddeko awo ng'ennamba etuukiridde. Ebyo byonna byolaba ennamba eno 7 nga bwe kali akabonero k'ekintu ekyo bwe kataputibwa ng'omuwendo ogujjudde oba ogutuukiridde. Ekyo Yesu Kristo kye kwegamba Bayibuli egezaako okulaga nti mu byonna atuukiridde. Kyeyava agamba aweereddwa obuyinza bwonna, yaweebwa amagezi gonna, ne Bayibuli emwogerako ng'amagezi ga Katonda. Yaweebwa omukisa gwonna. Kati abanoonya omukisa nga mugunoonya mu mazzi, nga mugunoonya mu muceere, bagunoonya mu simanya mu biki, mu kulya omuddo, mu peni eziweereddwa omukisa. Omukisa guli mu Mukama waffe Yesu Kristo. Mu ye era yekka yasaanidde okufuna ekitiibwa n'ettendo mu bujjuvu bwabyo. Kyova olaba nti ne bw'obaako ekintu ky'okoze mu kanisa ne batandika okutendereza, totwala kutenda kwabwe. Kisa kya Katonda. Ekitiibwa n'ettendo birina kudda eri ani? Eri Mukama. Owooluganda weegendereze nnyo bw'okola by'okoze. Abooluganda ne bakuzimbako akayumba k'ekitiibwa, bakulabanga Katonda, kwegamba ne bakutendereza, ne bakujja mu kifo kyo mu katebe wano w'otudde, byonna bye boogera ne bakuteeka mu kifo kya Kristo. Weegendereze muganda wange, tewandimera amalala nga Setaani. Yesu Kristo kikyayagala era kye kimugwanidde nti ettendo n'ekitiibwa byonna bibye mu bujjuvu bwabyo. Tetulina kubitwala ne twefuula ba Kristo wano ku nsi. Lwaki? Byonna bya Kristo.
tewali kutendereza kusingako awo ng'okwaweebwa Yesu, kubanga kwamuweebwa mu bujjuvu bwakwo ate nga kutuukiridde. Omuwendo ogwo gunyweza bumu obw'okusinza. Mu muwendo ogwo tulaba bamalayika nga bakkaanya nti ebyo byonna byali bigwanidde kuweebwa Yesu, era ebintu ebyo tugwanidde okubinyweza mu kusinza kwaffe. Tulina okubinyweza mu kusinza kwaffe. N'olwekyo bamalayika beegatta ku bakadde n'ebiramu 4 mu ddoboozi limu nga bagamba nti omwana gw'endiga yekka yasaanidde. Bwe kiba nga bamalayika bano ab'amaanyi ennyo, abangi bwe batyo nga bwe tubalabye mu muwendo ogwo ogutabalika, nga beerabako n'amaaso gaabwe n'ebyafaayo by'ensi eno byonna nga biri mu maaso gaabwe, bonna wamu baasinza Katonda, baasinza Yesu Kristo. Ekyo ne kitegeeza ki gye tuli? Nti tewali kubuusabuusa kwonna nti Yesu omwana wa Katonda agwanidde okusinzibwa mu mbeera zonna. Kale mukwano gwange gwampuliriza, simanyi ky'osinza naye gw'okimanyi, nga okulembeddemu banno okugaana okusinza okuddizibwa eri Yesu Kristo, manya osamba ku muwunda. Tosobola kuba muwanguzi, ono gw'olwanyisa yawangula. Kisingako okyusa obwanga odde eri Kristo, omanye nti oli ku luuyi olutuufu. Njagala okutegeeza Sitaani eyali malayika asinga okuba omusukkulumu mu ggulu, nga kerubi abikkako wali wennyini ku ntebe ya Katonda, naye yasuulibwa n'ava mu kitiibwa kya Katonda olw'amalala n'obutaagala kusinza Yesu Kristo n'okwagala okuggyawo ekifo kye. Gwe wenna amwegasseeko nga Yesu Kristo tomulabawo, kankozese ebigambo ebyo, nga tomulabamu makulu, ng'omutunuulira ng'omusajja omulungi eyali abaddeko mu nsi eno n'okomaawo, njagala okutegeeza oli ku luuyi olwawangulwa. Ekigenda okutuuka ku Sitaani ku nkomerero ya byonna, naawe kye kigenda okukutuukako. Era ky'osinza tayinza kuba Katonda ng'ogaana Yesu Kristo, oteekeddwa okuba ng'osinza kirala. Kale weebeereremu, odde eri Kristo, otandike okusinza Katonda mu mwoyo ne mu mazima. Tugenda mu lunaku lwa Sabbiiti okusinza. Bw'oba owulidde ebigambo bino, ng'owulidde nga bikoledde, tambula, senguka misana ng'ensi yonna eraba, genda ku kanisa osinze. Lunaku lwa kusinza. Yesu Kristo akusuubira kubeera mu kanisa, takusuubira kubeera ku mulimu gwo, akusuubira kubeera mu mirimu gye olunaku olwaleero, akusuubira kubeera mu kusinza olunaku olwaleero. Pulaani zonna z'obadde olina zisazeemu osobole okwetaba mu kusinza kuno. Bamalayika nabo bakulindiridde okwetaba wamu naawe mu kuyimba oluyimba olw'enjawulo, mu kusinza Mukama ng'olina n'ekigendererwa, ng'olina n'ensonga lwaki weetaba mu kusinza. Njagala okukoowola olunaku olwaleero, nga bwe tusigazizaayo essaawa entonotono okugenda mu kusinza. Nkwegayiridde, tuula wansi osooke ofumiitirize ku bulamu bwo, ofune ensonga ey'amazima ekutwala mu kkanisa. Naawe ojja kukiraba nti olunaku olwo lujja kubeerera lwanjawulo. Mukama akumbeera omukisa. Katusabe. Weebala Kitaffe omulungi, kubanga obadde wa kisa eri obulamu bwaffe. Weebala okutuyigiriza enkyeni ya leero. Tugenda okwetaba awamu mu kusinza. Tuyambe Mukama olunaku olwaleero tulabe ekyenjawulo mu kusinza kwaffe.
tusinze nga tulina ensonga entuufu esukka ku kwefaako, naye Mukama nga tukusinza mu mwoyo awamu n'amazima. Tuwe ekiseera ekirungi bwetyo bwe tusabye mu Kristo Yesu Mukama waffe. Kwagaliza Sabbiiti ennungi. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.